nti ekisinze nti ekisobola okubeera ekizibu ddala gwe kwe kujja n'obugunjufu bwo n'ofuna n'omwana wano omugunjufu ne mutuuka mu America nga muli ku levels eyo level nti ku kyeyo tekola nti era okugimaintaininga kizibu ofiirwako kimu. Why? Ogenda kuva eno ne omukyala mulamu waffe mugenze mwenna of course muyingidde field oli musawo ogenze okoze ne omukyala naye akoze ebirala oyinza okuba nga ofuluma nga yayingira osobola okuba nga muyingira mwenna mukola shift yemu oba biki ofuna $4,000 naye afuna 4 oba afuna 5. Kati wano mugenda otuuka wano ebyo byowooza mbusimanya leetayo zino leetayo ziri n'azireeta nti oyo toyinza mukulembera nti era ebiseera ebisinga awo obufumbo obugaanira ne gwe wateekamu ssente n'otwala ne gwe wabeera naye oba biki kyonna kye mwakola omunaaga akansigale byange oba kaŋŋende oli Texas kagende California buli omu atambuza obulamu obubwe. Yes. How is that? You're speaking in the space of facts. Yogera is a fact. Naye human failure. Human what? Failure okulemererwa kw'omwana w'omuntu. Human failure. Bw'oba olemereddwa oba ku mwembi kuba akalemereddwa. Yes. Kumuba akalemereddwa. Kitegeeza nti obugunjufu tebwapulayinga ku kyeyo. Bwa applyinga naye buli driven by humanity y'omuntu. Obuntu. Kyenva njogera ku mpisa. Oba n'obuwangwa n'omuntu bw'atobekeddwa mu mpisa. Oyinza n'okufuna n'ataasoma ku kino ate ne mutinta bulungi n'okituuka ku mpisa awo. Ate kiba kirungi economically ddala kuba ne sociologically to understanding each other obuyigirize bulungi naye ate ekyobuntu kino kyo tekireetebwa buyigirize bwokka. Kati obuntu obwo nti ekikuuma abantu nga bali wamu nga mulina ekirooto kyekimu, you are sharing the dream, pursuing it. Ne bwe bamufunye ebizibu bitya, you hold the dream together. Okay? Bwe mutuukayo ebirooto ne byawukana. Either omu munafu nnyo oba mukumpanya oba afunyemu human failure okulemererwa kw'obuntu. Okulemererwa kw'obuntu okuba mu bunafu mu butaagala kuwuliriza mu kubeera insensitive ku biruma munno mu kubeera nti groups ofunye omangu okukolwa influence kuli around n'otandika kuwuliriza walala. Kati omwami abeera mukama w'amaka ate nno mu kigambo ky'omwami kya Lunyarwanda omwami kitogera nti omwami kya Lunyarwanda omwami kitegeeza kabaka. Omwami mu Lunyarwanda ye kabaka. Oli akebeka omwami Kijeri kabaka we Rwanda awo nga tebannaba kubagoba yali Kijeri. Omwami Kijeri kabaka yennyini awedde emirimu nti omusajja bw'atuula mu maka ge bayita orugo ge maka ekikaali ki orugo twakigiranga ku kiraalo nti orugo e Rwanda orugo kitegeeza amaka. Orugo rwakyo orugo rwange amaka gange. Waliwo ebintu wano mu culture byentaba wano nga byapplyinga nnyo singa oba obyogedde bitegereka mangu. Omwami maka galina okutuulamu nga nnyinimu kabaka yennyini awedde emirimu abaana we bavaamu wadde alina ebituli ebitawera omukyala alina kubizibiikiriza abaana baveemu aba abaagala baveemu empeke. Si kubalaga ate weaknesses za mwami afuga. Era abaana nga omukyala abaana we batamuwulira abajuliza nti mukama wange nno ke nnaamugamba era nga scarecrow wadde omukyala yagulanda we yazaaga ez'omwami kuba omwami naye alina okusigala nga ebyo babitraininga butraininze omukyala ayagala amaka ge n'obufumbo bwe okubikola nno. Kyova olaba baffe bajjajjaffe wano nga ne ku ndago bazigendako okubeezaawo amaka gaabwe ate nno bajjajjaffe bo nga bakyalakyala traditionally nabalabako n'amaaso gange nze jjajja wange omu abeera London kubanga jjajjaffe yavaawo yali asembayo abeera London kati era naye ye nalaba bw'alabirira jjajjange ggwe kubanga agenda ku ndago anyumiza nedda bw'alabirira jjajjange ssebo awaka ge bayita ssebo atuula ku ntebe yekka wali ne bamuvumbira mwami akooye
mwasajjute muweyo mu kiyungu ne mwami akoye ate ffe abasajja abaganda tusulana mukyala mu kisenge ekyo obeeramu wekka obeerawo ebisenge ekyomukyalo n'abaana eri gy'abayonseze gy'asula Katonda yampa omukisa nkirina ekyo kakati gwe bajagamba oli musajja w'e Masaka nnyo bagere Masaka nti yewaffe Masaka yewaffe yembala eyo nze kankubulire singa oleka embala eyiyo okugyewala n'ogivaako n'okulandukira ku birala owaba n'otomera you can't give what you don't have. Namugamba nti n'ekikopo ekyali ne glaasi eyange nagamba olugezigezi oyo ova mu kalishandala ffenna tukwate nange wendi omusajja awa n'ekikopo kye n'essuwaani ye ne fooko nange wendi sebo mu maka g'omusajja ne wange oluba olituuseeyo entebe ya ssebo ebeerawo wali tezannyirwamu tetuulwamu ya ssebo era bwe kiina emmaka ge nnakuliramu ag'abasajja ddala wano embuga ye waafugira ensonga ez'awaka ewuwe n'aziramula ndika okwogera oludikya oba tubeera Bulaaya awo abaana mbajjeyo nga mbazza wano eyo nineyo liiva nga ipull that nga mbajjeyo nga mbazza wano omukyala si kyotegeeza singa ayogera oludikya ogambye awo nga temukwatagana kyentegeeza bwe kyangamu awo abaana kabadde eyo e Buganda tebalaba ebintu ku mawanga kuno nti bandabe nti nsitudde eddoboozi oba ggonnyanukula mu maaso gaabwe ekyo obeeranga ne solution ne toolbox nti kino kiba bikitira ate kino kyenzizaako bubeere mu bulamu obuli predictable n'owangalira mu nsinga ogisiima nti Katonda gikuteekamu ogirye toyinza kulya nsinga ebintu bikulya ete Katonda teyatuwa ensi eno okugirya kati ndo tolaba kati wali eri kitegeeza nti ku Bulaaya tosobola kuba na mukyala tosobola kufugirako ngenda kwogera ku nsonga yo nze nsoose nenjogera ndowooza ku yange ati personal level ate nze siri buli bw'omu ebintu by'amaka okusoba n'okulema kiva mu kusoberwa lwa buwangwa butwetooloola amangu ago abakyala nno bawuguka mangu nno kyo kino kikirize tukigaane nti akyuka mangu ate akowa mangu ate akaaba mangu ate akukyawa amangu kuba omukyala talina laavu omukyala alina kubeera na obedience yebagula omusajja n'amuwa byonna mu Bible muli omusajja yalina okwagala kwekikwatako love your woman omusajja yalina laavu omukwano ogumusula n'akwana n'omukazi singa omukazi laavu emusula n'agenda akwana omusajja ne wano kiba kyekango omusajja yalina laavu eyaddala ne babakwanira ddala kati kaakati anti si mukwano ogwo buva buseegu butegeeza nti oyo ayokoze oba ayogedde ekitalina kwogererwa mu matu g'abantu bo maaso balabe bwe buseegu obwo kakati gwe naawe omukyala ng'ava eri akukwana oba omuwa ekitiibwa ddala oba omuwulira laavu ogiwulira eri gy'owulira kubagula akukwanyewo ekiba kati naawe kati practically kiba kyoyerezi bakita kyoyerezi ayogere omu amagamaga n'olwekyo ogambye bakwana era eyo nsobi tuleme kutambulira mu nsobi era tuzeriraanye omusajja akwana omukyala n'amukwana bakisirizanya n'amugenda bakadde be n'awawe ewaabwe ne mugenda kutambuza oba bigaane buganye naye ng'okoze ekituufu naye ng'okoze kyolina that's your honor n'abaana be muzadde ono ye badisendingako ne bagifunako nti n'ebifaananyi babiraba emikolo gyakolwa serious si bino nti ate olwagira nti musirike tebabyogera kyekitiibwa kya Buganda n'ekyo part of kubanga waliwo obugunjufu wano n'amateeka agatali mawandiike e Buganda nti towasa mu kika kya nnyoko bakiwandiikako anywhere kiri written anywhere koza bawandiise naye etteeka eryo limanyi nti bweri n'olaba n'owooza omukyala nti yeddira muziro gumune nyaba akuzaala nti buli gwensanga nga wakobe oyo maama oyo kojja bikomaawo toyinza n'omwoyo guli gufa bufino ga asinza kusitukira wano mu mbeera sinza kwonooneka amateeka ago gafa ag'obutonde ago singa otambula nago oyinza okukulaakulana n'ogaggawala mu nsi eno n'ofuuka mugagga bifeekeera kati abakyusa obuwangwa ngaga nti ebyo byadda abo omulembe gukyuse yindako gukyuse ekikyuka ye emyaka nga gitambula saate era ne distance eriwo kati waffe n'omuntu omulala entambula tutambula okuva wano okudda mu kifo gundi byebikyuka
nze abantu bensanyukira be Bayudaaya abo baaliko ekiseera nga tebalina nsi naye obuwangwa obwabwe tebunaabuka nga baabukuuma kyobola be bafuga ensi eno yonna nakati twakyogera kati some point Abayudaaya be bafuga ensi eno kubanga obuwangwa obwabwe tebabukyusa wadde ensi yabwe bagibagobyemu Abaroma bagenzi babunye emiwabo ensi babunye ensinga omusana obuwangwa obwabwe babukuuma kati nno ffe abaatondebwa wano e Buganda wano nga tulina n'obuwangwa obwaffe ndowooza sigamba nti abakulu abakusigadde mu kika batunyiiza tunyigire n'obuwangwa obuwangwa obwaffe bwe butuwa gye tulaga ne gye tudda kubanga bwa bugunjufu bwerwereere waliwo mumanya lwaki bakiteekawo nti Omuganda tayogera ne Nyazaala okimanyi ekyo nti maama wa mukyala wo tomwesembereza nnyo toyogera naye lwaki kyavaawo okimanyiiko ekyo bali buntu obuntu nedda time erisooka ogijjukire nti omukyala singa omuwala yeekoona akagere emirundi egi kyenjogera ensonga eyo abategeera Oluganda bakitegedde nk'oyo bamufumbiza ate atandikirawo kuzaala abaana olutandika okuzaala abaana be bagenda okutunuka okutuuka mu myaka egifumbirwa nabo ng'ate maama we naye akyatinta ati akyali bagenda bwali mbeera ya buntu jjukira nno embeera ey'obuntu eyo nti nga omusajja ono awasizza omuwala ate ayinza okutunulira ne maama w'omuwala ono kubanga emyaka gikyali awo ono katugambe yamuzaala 15 awo abalidde obulungi 14 agenda okuweza emyaka 3 ng'alinayo eyenkana ngono we yayingirira bonna bali mu age bwe kati afunye mulenzi munne ate omulenzi alaba maama atajjudde nnyo jjukira baali abantu tebambala ngoye nga zaffe wano beesiba waggulu okutuusa wano nti maama wuli ava mu gayetisa olusekese lw'enku n'emikono agitadde agenda atambula ono oba ava kuyigga nsolo oluusi atiribiza amusanze emabega bw'ati obuntu nga buyinza okulema agenda okonnyonako nti nze nazaalawo ne boogerette ne bawandiika etteeka eritali liwandiike nti omuko Kawasa ne maama w'omuwala tebeesembererenga kuziyiza ekyo ne taata ne mukamwana si kugamba nti obuko that's the practical reason okuleeta obugunjufu okumalawo ebizibu ebigwira families naye nno mukadde wange ayogera nga tamala ebirundi nti obuko bukwata baavu naye wano omunyazaala omutuusa mu benzi kamami emabega n'omuvuga tebukwata ekyo kugamba context ne environment mwe tuli distance from one another distance ne means of communication ukikwala bbanga ky'okutuuka ku mulala byonna ebyo bifactoringa in tatamala yali mutuufu era bukwata baavu yakyogera bw'atyo naye ng'alina kyagamba kirala nti omanyi omuntu ng'oli muyinza ng'olina Katonda kuwadde obusobozi tobeera so distant from people kubanga communication doesn't take much to reach them kati wobeera nga ddala aba omanyi wano ng'ozaaliddwa mu lujja bakuzadde omukyala gy'ava oba ofuuse omwana omukyala oli azaala mukyalawo abeera maama wo kati mukubeera maama wo era mutwitinge nga maama wo maama wo omusuubiramu ekisaalaavu n'ebirala maama wo waliwo ne feelings zotamufunako kiba kikumalamu okusiba nti maama wo mufunyeeko feelings ez'ekikula ekirala kati bw'oba ddala afuukidde ddala maama wo oyinza okuyita obugwenyufu era siwali ekyo kikigwa kati kitegeeza maama wo oyo gwotreating ddala nga maama wo abakyala bwe bakula abantu tebakyazaala nga bato nnyo ng'edda bakula bafuna obulwadde bwabwe n'okuva mu mmotoka akekkera nga nti ate otandikiraawo kitegeeza gweoyinza n'omutwala mu ddwaliro ku appointment nyazaalawo era ffe bamaama b'abakyala baffe babeera ebulaaya bw'abazze motoka mugibeeramu kubanga oba oli ayonsa baana ate olina omuggyako mu nnyumba nyazaalawo omudaala aleme kumubaala mu nnyumba omutambuzeeko omugoba ne ku kyaki mugende wamu mu mmotoka y'emu ndowooza Buganda wano ate kyajja nti abalina emmotoka baba bagagga emmotoka eyo kiba means of transportation
kati nga mutambudde wamu mu mbeera eyo ate ne mudda ne mutuuka emugenze okuba kugula byakulya n'okushopinga ye life eyo obugamba obeere mu mbeera tekinologi kibaita tekinologi akyusa obuwangwa nti okwogera mukamwana nyazaala azaala omwana n'omulenzi nga teboogeraganya bati naye ku simu tuzikuba kati maama wasuze otya muli muti eyo kakati bannange bano bajja kujja bakuba balabeko gamba teeketeeke ndi nzija okubanona ati omwana ono yabaddemu omulwadde nyazaala yakunyonyola ekitaaliwo luli lwankyuka ya tekinologi waggulu wano ey'empuliziganya ebyentambula n'ebiddako awo oba n'ensolo wazigula ku bukoji eziri endwadde oyinza n'okubazuulira veterinary doctor omutuufu azijjanjabe ebitaabangawo luli kati ndowooza omulembe nga gukyuka waliwo n'ebikyuka ate mu bulungi kugattako si kutoolako ekiyingirawo kyonna nga kyakutoolako tukikyawa nga kiriwa tuyinza okufunayo example nti oli musajja muyombi ne mukyalawo muyombi ogenda omuvumire gyazaalibwa tekigattako oba bazadde b'omukyalo bayisizaamu amaaso nti oba ate ozadde ne mukyala agenze ewaabwe abaana agenze nabo tagenze na buyambi n'abaana emmere n'ebyokolako byonna bagenze tebalina ekitibwa kyo ng'omutabani era omuko kisigadde luddawa era obusajja butububale nti bukyayimirira ne buyitibwa obusajja ebyo nno by'ebyobuntu ebirina okutunulwamu tokiraba ekintu ekyo tutuuse wano omanyi ndabawo ekinyusi omukulu oyo anaatema ne tujja mu show endala muganda we yaani omuntu gw'oyita muganda wo yaani mu musaayi ne mu nnono oba mu buwangwa muganda wo ye muntu azaalibwa bakadde bo ye muntu azaalibwa bakadde bo bate neddira njovu taata wange gwazadde ne maama wange baganda bo ne bakitaawo abato be bazadde babaganda bo ne bamaama b'abato be bazadde baba baganda bo kati we tweddira ogumu abeera ki oyo abeera muganda wo mu muziro lwaki ensi engeri gy'ekyuse kikyanziyiza omuwasa kikuziyiza ddala kubanga abeera muganda wo muziro lwaki tuwulira aboogera nti nno ekyo tekiriiyo abo bagwenyufu bwemagazza era beewugguusa oli n'agamba nti nga bw'oyogera Oluganda waliwo ebigambo nno byeboogera nga birina miiningi beewugguusa beemagazza atunudde bw'ati tangaalidde ebigambo bino y'engeri gye biggwayo naye si ndowooza nnungi kussa ku media ate Oluganda lugagga ebintu eyeemagazza amanye ekituufu naye akiresa atandise alinya kuba ejjinnya mu kisaka pushing their heads above the skies okwewuniikiriza eyo beta serumpanise okwewugguusa ate n'okulangajja ebigambo bino obimanyi waliwo abatabimanyi babuli okulangajja kimale baga nti olangazze ng'eyakasibira embaale kyeki kyekyo kitegeeza ki okulangajja kwe ku nsonga enkulu nga weeziri n'osuula omumwa noddawo ng'otunula kireebereebe kakati nze bajjajjange baga genda eri alangajjanga anaaba ennyuma ekintu ekyo okiwulidde kugamba wetunuulidde ng'onaaba awantu awo singa oli akukapitalinga ku feesi bw'oba otunula si woba wali okiwadde attention ekintu ekyo okukirawo ekibeera naye okulangajjo kugamba waliwo okwematiza mu mbeera omanyi abaganda ebigambo babibikkako naye abantu beematiza mu mbeera ezo era omuntu akwata omuntu ow'omuziro gwe n'amugendamu mu ngeri ezo aba yeematiza bwematiza
naye ng'ate asobezza nnyo era nze nkugamba abavubuka kyova olaba olina okwegendereza obuntu nga buzze mu buntu amateeka natural laws kyola nti abaana abaffe abalenzi n'abawala tebeebaka mu kisenge kyekimu they don't ne side z'enju kwe basula nga batuuse mu myaka egyo they shouldn't be near each other. Ensobi ziyinza okubeerawo awo tuzifunyeeko mu zifamire tuzimanyi bulungi ezaffe zennyini kati nezo bye byama ebikuumibwa famire ab'omulembe guno abayomuzi batakuuma ebyama ebyo singa kibagwa mu matu be pa batandika batandikirawo kubyasanguza kati banabaga nti ow'emmamba ali ekyaggwe obeera otya oluganda kuw'emmamba ali ekkooki mbiwulira ekyemmamba kyanjawulo naye Buganda wano oba ogimanyi twogere ekika ekirala kyonna nze njogedde emmamba naye enjovu kale oba ekkobe oba omutima ekyenyimamba kyanjawulo era oba tokissa mu kika kirala yes history y'ekika ky'emmamba ogimanyi naye asobola okuba ow'emmamba naye nga bonna baagabunga anti omanyi kankubuulire abo tebeewasa tebeewasa oli wabagabunga ne kakoboza abo beewasa yes ago masiga ag'enjawulo kati oliaga nti ow'emmamba gabunga mu biru nga weekyaggwe taata we ali kyaggwe ne gabunga ow'essese nti awo tewaba luganda kakati mukwano kankubuulire yinza okuba omukyamu oba omutuufu naye ng'abantu muli basigalimu bunnono za wano mubeera mugwa mu sigalimu nti tugende nga ffenni tuli bazzukulu ba musajja oli ng'ate olinga zze ku buko wewantu wewamu wabeerawo emivuya nti okuva kasolya wali oba abantu kye batategeera oluganda olwo nti owakasolya wali bano abantu abajja nti nno siga mutuba lunyiriri lujja babanga baana booli ndowooza ekyo abantu tebakimanyi nti jjajjaffe mukalo jjajjaffe namwama jjajjaffe gabunga ani bwe yazaala wali mu kasolya gajja gakola matabi nti n'azaala gundi ne gundi n'azaala nekijja bwekito ne bano abakwata sayidi eno era ne bakola amatabi kitegeeza nti oluganda lukwatira kasolya pozi ng'emyaka gize gigenda naye okuva owasizza luddawo ne anazadde ogenda okutonoonya akasaayi kooli waggulu kaba kasaabuluka tekali kamaanyi nnyo eno kubanga ffe gyetumanyi mu genetics nti singa science abalina similar genetic makeup babalina defects eziri similar kati omukombininga defects zemulina mu butofaali obuba kuzimba ate muyinza okuzaala ekikekenke ekyebizibu ebidabolinzi bemulina mu mmwe kyova olaba nti abatuli immediate so close tekiri advisable okubazaala mu baana sinja kukyogera nti ebirala biyinza okubeerawo era bibaawo kuba tebituuse ku extent ya kuzaala baana muba mutuyambidde ddala kubanga muba tujja kuleeta genetic mishaps tubirabyeko science alwanagana atya n'obuwangwa kuba kati gwe science obimanyi bulungi nnyo ate n'obuwangwa oli musajja ddala science akontanira wa n'obuwangwa science mukontana n'obuwangwa oba ayonoonya atya obuwangwa tewali kyonoona kinnaakyo ekikulu kiri nti science ye ali practical si wakugereesa agatta emu ku bbiri kano kagatte ku kali nkalabye eddala kituufu empirical evidence obuwangwa tebakunnyonnyola bakiddamu okugereesa nti kino kizira nti okusekula ebinyeebwa ekiro kizira tobuuza naawe lwaki obuwangwa buli dogmatic naye science ali practical ddala tugenda mu laapu ne tusala ekintu kino tulabira ddala nemunda n'ekintu tukirabidde ddala tudocumentize obuwangwa kasita bakugamba nti ow'essiga liri talya bubwami buno ansi eddaka awo bayinza obutagikubuulira ate obuwangwa bufuna disservice eyo nti tebunnyonnyola nakuwa ennono naye singa bakuwadde ennono okunonooza lwaki ensibuko yaakyo
ndowooza ate oyinza okumatira okusingawo awo sayansi ndowooza wakubira obuwangwa enkanamu kijja kwogera sikigamuka wasingira kuki ku buwangwa obwaffe bwe twagala naye obuwangwa obwo kuba bwo buwangwa tubulabyeko mu byalo ebyo gye tukulidde wajjajjaga nti ku luzzi lwa Nnababirye temusimayo mazzi mu ttuntu togendayo na bulimiro oba n'omukyalo ow'omu nsonga tagenda naye nga byali bituufu kubanga kati ate abali abakkiririza mu sayansi bagaa nti ekyo kibaawo tebagayagalanga musana gukwokye tebagaa togendayo mu ttuntu togendayo nakalimiro tebagala ogende ng'oddugala ogenda usikugenda ng'oddugala tebagala ng'ogende onaabire mu mazzi osuulemu obukyafu kubanga ziri enjizi ng'ogenda n'olwenda lwe wali oli kati wali noosena direct n'onywa singa obukyafu obubo ng'ogenze tonaabye n'omubiri guno omanyi guvaako tetuyubukanga musota oba tuvaako obugwa buli kaseera kyobola ojjako essaati kubeerako ekko oliwo eddiba erikuvaako buli nnaku era oyinza okuba wasudde edda kiro nga 10 awo teziziweteweera olina bwe wasudde obuzito bwe wasudde kati singa oba tova kunaaba oba bonna buba bugwa mu mazzi bajjajjaffe n'ekyo baakimanya bagamba nti anaaba obulimiro ate obulimiro tekuba bigere byokka ebibadde naye omubiri gwonna oba otuuyanye ttuntu okiraba ddala nti togendayo mu ttuntu ddala ng'otuuyanye n'entuuyo ziyinza okuvaako ne zigwa mu mazzi gaffe abagenda okunywa nti omukyala ali mu nsonga byesibye biyinza okugera biti ate amazzi ne gabeera nga gafunyeeko amazzi aganyeebwa n'abakungu n'abiddako awo ddala bibe nti ow'ensonga zino ne zino teweetantala kitegeerekeka practically ndowooza awatali kunonooza nnyo si weewaawo eteza ino baganga kuba baganga nti ogenda awo kusaba 7 ku luzzi olwo biki simanya emisambwa ginaaba anti era yakusangayo omusota kukaatiriza nsonga eri ffe bajjajja wange nga batugamba nti bw'otuula ku ssiga tokula esiga ly'omukyoto gaba 3 kumbe bakutaatira nga bayinza okuba bajjeemu omuliro guzigi naye esiga likyayokya oyinza okutulako erikwokya ennyuma yonna nebambuga n'ova n'emmeeme olabye ku mutwe ava emmeeme nyamulako omwana n'obusawo mbiraba so ebyo byonna okuba nga abantu bakuzibwa nga bali intact walina okubeerawo kyomanya ekiri over and above you are not an end in yourself omuntu yenna gw'osisinkana nga akugambye I'm an end in myself musegulirenga mangu is capable of doing anything ayinza okukola ekikolobero nga talina gwajuliza nti ate ononkola ki tubalina nno ate ne mu famire zaffe mwebali naye olwokuba sseruganda tugumikiriza bagumikiriza ensi gye tulimu ya tekinologi era ensi gyegenza ekyuka tekinologi yeeyongedde nnyo to the extent nti kati gwe mukulu ddiba okwogeza bulungi nnyo wali ku TV oba ku vidiyo tekyetaagisa muntu okunona wano neweera bwali nga gwoyogera owa ne command ati n'okuvuma ovuma mukulu ddiba nga tumumanyidde bulala omusajja oyo nga omala vaologera bannange oyo sinze eyo AI yekakoze sinze tekinologi n'obuwangwa obeera ku TikTok maama ali ku TikTok Nazala ali ku TikTok omukyala ali ku TikTok oba social media wonna ne tubeera mu mbeera nga wewajja n'oli akugamba nti simanya biki ebyo simanya towasa nnyoko simanya kika kya nnyoko biki byonna n'obizingira wamu kwai yafunye crush ku muntu gwe yalabye gweyogedde naye ng'ayita Nationabs n'amutamiira ye yatamidde Nationabs agenda okujja ng'amugamba nze Namatovu anti kaakati ng'ono ye Kasiita byebintu ebyo ebyokweragajjalira nze kankubuulire kusiga weezaala ate tolyezaala ate wagenda okuzaalibwa wano tewawandiika application ng'asaba omulimu ekitegeeza okujja wano waliwo bye bakuleeta nabyo ebikutondeka
ku nsi w'osinziira okole by'olina okukola ne by'otalina kukola. Ebigambo bino byetegereze. N'otondekebwa ku nsi kw'osinziira okukola by'olina okukola bibe birungi ate si bibi. Kugamba waliwo embeera ey'okusajjula okukola obubi kyobula tulina sense of discernment. Katonda yatuwa amaanyi ago n'atuwa n'obuwangwa bw'okuzaalibwa gwesesanga teyali accident. Ekyo kikkakatako nti gwe waliwo ssebo by'olina okukola n'okutuukako ate omulala atali gwe byayisobola okukola n'okutuuka kuba you are unique. Sesanga batte gwe si ye gwe teri mulala yeggwe Katonda ku kyatonda nsi eno ne gy'alaga okutonda yeggwe teriba mulala. Kati waliwo ebyogwe by'olina okukola uniquely ebikkakatako ate omulala gwe bitakakatako mugoya wali ye bibye. Kati n'olwekyo omuntu akoze ensobi tetumufuusa example. Omutemu tafuuka example ya neighborhood. Eyeekoze ekikolobero tafuuka example y'abaddako awo era tumwewala. Obaava okuba nga tebamwesembereza. Yes. Mwana afunidde olubuto ku lujja. Tusemberera. Eri ebukiga ssebo nga bamusula ne ku mayinja ku nsozi n'afiira ddala. Bamukubye amayinja wansi. Mu Uganda muno. Gye tuva mu buwangwa. Obuwangwa bukambwe. Abasajja balabako abakyako mu buwangwa bulungi basazi b'embalu. Nti bw'oba gyewaze ne bakukakkana ne bakusanganga ddala oyambadde amasu. Ne bubeera wano mu kibuga Kampala. Bajja ne bamanya nti nno gundi tetwamusala mbali. Oba nno buwangwa kati eri mu bakiga ssebo bakutwala ku nsozi eyo ne bakuyiringisa n'amayinja ne bagakuwerekereza nti ofunye olubuto ku lujja otukoze bubi naye that is oli ayinza oga that's barbaric afunye buvuzi olubuto okuzaala mwana mune naye nga that's how society democracy waabwe bw'atyo kintu democracy abantu balowooza bululu nti oli yeeyimbyemu ogwakabugu ekikolimo kitwale ku lusalosalo ye democracy w'obuwangwa. Democracy si bwe bululu nti bansimbye mu mugongo bakubye babupapula babubaze nedda. Abantu bano beefuga batya nti demo be bantu kurase police okugaba beefuga batya beesunsula batya okubeerawo ddala nga bantu abatunuulirwa ne bogera ensonga ne zigguka. Ye democracy oyo kubanga nze at some point nali ndowooza nti abafuzi ab'ennono si democracy. Era mukadde wange yakinnyonnyola ne mala kitegeera nti nedda obuwangwa obukkiriziganyizaako tebaba bantu. Ekigambo democracy mu kitegeere kitegeeza ki? Omuzungu ajja kubawa by'abalowoozesa nti okkuba obululu ye democracy nedda. N'omuntu mumwe gwe muvuddeyo ne mumututunusa mugamba nti ono yaba atukulembera nga mukikiza with your consensus abakolera abaweereze nga temukubyeko kalulu unanimity eyo era nga n'amateeka mugattewo yagakulembera eba democracy kiwewedde emirimu nti mwe ensonga ezammwe muzitobose muzikwata bwe muti mwefuga ye democracy owammwe. Yes kati teri nsi wano ku lukalu lwa Africa lukalu lw'omuddugavu wano esinza Buganda democracy na patriotism. Kino nkyogedde after research. Golooza lwaki teri nsi esinga Buganda democracy tewali. Ate democracy ali contagious nti n'abutazaalibwa wano Buganda kasayingire Buganda afuuka Muganda kyasangawo kimuwaliriza demo bantu ate walala kirala bagwangwa mangu kugamba ogundi oli bakuyita eggwanga lwe bakusindiikiriza kale wano bakikuyita naye kasita oba owannamulonda ekitiibwa bwoti n'obuwangwa n'ofuna ekiko olina mwogwa nga gwe ofuuse Omuganda awedde emirimu. Obwakabaka n'omufuzi yenna ayala bantu kati kali kyeyongeza ku bantu obungi tabasindika muve wano eyo democracy ow'ekiko ekyo oli musangawo. Ate omanyi jjajjaffe kintu kaseyava mu nsi entukuvu eri ewa Solomoni okufuna ku magezi agajja okuzimba Buganda wano ekyo yajja nakyo ng'akitegedde nti Obuganda ngenda okugamba nno kino oyinza okuba tokiryangako Obuganda si ggwanga. Buganda nsi. Buganda nsi n'abantu abeeyisa mu ngeri emanyiddwa.
omuntu yenna ayinza okufuuka omuganda wano n'abayindi baafuuka abaganda abanyarwanda ne bafuuka abaganda abanyakuli bafuuka abaganda abacyoli ne bafuuka abaganda waliyo omuganda avudde wano yali afuuse ekirala erudde ewalala babifuukira wano kakati ntowooza yo democracy ogamba yali contagious akwata n'abalala ne balwanira ekintu nga kibalina mu musaayi ekibagula abantu okusituka gye batudde nga Ssaabasajja ayitawo kimanyi kiyita kinyoma mukwano kati gwe nno guyite mukwano gubaawo ne gufa ekintu ekyo ne Ssaabasajja ne bwagira n'aseerera n'agenda mu kibira addawo kijja kubeerawo gwoyo amuddirirawo si mukwano na lusuuso toli ayinza okukiyisaamu amaaso akita olusuuso ekyo kya Buganda Katonda yakitonda kisojjajjaffe kintu yajja nakye wano kiri musaayi olowooza kyava ku kyennono eno okubeerawo oba ngenda kugamba ekintu kino fe abasomi akoze ku research n'okunoonyereza entandikwa ya Buganda yava mu musaayi etya nti wano wajjawo omusajja waliwo omusajja gwe bayita Aibambe Musota Bemba Musota oyo nga tasse bantu yeekansa Aibambe Musota yali kiva kitya Munyarwanda anti wulira abaayogera ebiseera ebyo nga boogera bwe batyo nno we bamumanyi era we bamuyita Aibambe Musota bantu babadde wano nga bawangalira Aibambe Luganda lulimi lwa wano ebbanda wano olabawo wano Aibambe wano we yatuulanga ebbanda wenyini awo ku lubiri anti waliwo lubiri kati lwaki luli bbanda we yatuulanga awo kaakati mu biseera ebyo waliwo bantu migration abantu baita bantu migration nga bava mu bibira by'e Congo eyo bayitawo bajja bava Cameroon Mountains bantu naye abantu abaali wano nga baliisa balunzi mu biseera by'emyaka gya Kabaka Sulemaani eyo mu Old Testament times kaakati abantu abo mu kutambula okujja nga bajja batwala ettaka bano we baliisiza ensolo bamikisinga n'abakiga boolaba abo bajjanga ettaka nga balijja wano okucupayinga landi jjukira uno mu Africa eno ebadde wano nga jjajja w'ensi Misiri eyo yali super power nga Abafirika bonna gye bagenda okukuba ekyeyo ezo piramidi zo batolowooza nti zazimbibwa bantu ba kikula kimu Bafirika bonna bagenda nga okukuba ekyeyo ne badda okukuba ekyeyo kwava dda ekyamala emiti ewali amalungu Sahara enyolaba olowooza nti kimirimu gyakolebwa abantu human factor abaatemanga emiti okukola okuzimba zi piramidi z'Emisiri ezo ne baleeta eddungu kwelyava litandika ne lisaasaanira ddala kati naye Abayisirayiri nga bamaze okukuba Isirayiri bagimazeewo bazzeeyo ewaabwe era emirimu egyali gikolebwa mu Egypt awo yagwira nga tegikyaliyo kati ng'abantu ng'embeera ebatabukidde abagenda okukuba ekyo ne batandika kutambula nga bakkirira eno bantu migration nawe wetandikira naye ate Abayudaaya abo be baali bafuga ensi yonna mu biseera bya Kabaka Sulemaani era ng'ensi zonna eziri emmanga eno ebitundu byonna amannya ge biyitibwa mannya g'Abayudaaya nga kusembesa akagambo ya Abisiniya si yegundi Ethiopia kati nga waliwo ebigambo nga owulira Zambia ebyo byonna naye kati Africa yennyini kwe tutuula Africa yennyini kwe tuli kuno baali tebagiyita Africa baali bagiyita Azania waliwo kisanzeeko mu bitabo byonna Azania Africa nga bweyitibwa naye Abaroma kasita bansituka wali ne bakurashinga Abayudaaya ne bagoba nawaawo ensi yaabwe ne bagituuma Palestine yali prince mu Roma yali mu Roma kati jjukira nga Abaroma be bafuga kati naye
Abayudaaya ate bagiyitanga batya Palestine. Palestine and bagituuma Palestine naye oli Judea before. Ensi eno tebangako nsi gye bayita Israel paka mu 1948 okutonda Israel. Kaakati bino bikwatako mu ngeri nti Sulumani we yafugira edda nga tebanajjawo chaos nga ne Yesu tannazaalibwa ebintu gye byatandikira eyo mwattu Sulumani yajja mu Afrika eno n'okutwala ku zaabu ssebo ekonga eyo kuva dda zaabu ng'alina kungulu ku ttaka kuno abanga osimawo kati nino kungulu kwennyini ng'amayinja g'olaba gatudde agamasamasa nga baliwo tebalina naki tebabikozesa nga tebabitegeera. Apaana kaakati kabaka Sulumani yatambula okujja mu Afrika entwalayo okutwala entwala yayitira Abisiniya wajja naye bw'ali ng'ajja bw'ati nga waayita wonna mizira gimukubira okuba amaanyi g'alina n'amagezi gakyawandiikibwako nakati. Amawanga agamu nno gaatondebwa olwa Sulumani kujja mu Afrika engeri ggwanga eryatondebwa erya Bunyoro. Sulumani ngaze kubanga abantu bwe yava nabeene Abanyole bonna abajja mu magaali bamwerekerako agenda okuyoola byatwala bakomekerera Bunyoro. Bunyoro eyo ne bagenda ekkonga nti bamuyambako ne batikka amagaali okugenda naye kaakati abatuula bano ayi bambi bamwebuuzaako nti abantu bali abazze bagenda kututwalako ensi gwe kabaka omugezi otuwa magezi ki nga babuuza Sulumani n'abagamba munkoze bulungi munnyaniriza naye kye mulina okukola kaakati muteekewo wali defensive barrier ebugwanjuba wammwe wali bwe wati mu bibira by'ekkongo n'omugga guli nga wemusomokera babe nga mubawadde n'ebyokulwanyisa ebitala oba protecting mmwe wano abajja wali baba observing wali bakome wali nankati bantu kyo tubatwa okuyetinga kingdom eya Bunyoro awo obwakabaka obw'okukuuma bano abeera nti waliwo bano tutambudde nabo Banyole bano muyinza okuvaamu abasobola okutandika n'abali wano kugula wano kakati nti abali wano abatudde ebbandaga nti kati tube n'Abanyole ebugwanjuba n'ebuvanjuba naye eriyo Abanyole gye bavudde kati abaino batuume Bunyoro bawukane ne ku kyo Bunyoro kyawukane n'ekyeno bali abantu be balese eri ne basalawo babafunire ekibagatta obwakabaka obukuuma wano central wano abantu aba immigrating kuva eri nga Bunyoro yakolebwa kuuma Buganda kiyite Buganda kati naye teyali Buganda initially bwali bwakabaka bulala obwakabaka buli bwakolebwa okuuma obwakabaka bweno okubutaakiriza ku baali bayinza okuyingira okuva e Congo era baali bajja that's it kati olwokuba babawana ebyokulwanyisa ebyo ebitala Bunyoro kitala amayinja amasongovu Bunyoro kitala balina okuba n'ebirala ebyokulwanyisa okuziza abajjeero nti kakitegeeza nti Obunyoro kitala kitegeeza ge gali ng'amaanyi ekitala nti kyakulwanyisa nandi nga ndi Obunyoro nti kyebafunye ekibagatta amaanyi gaabo galabira wano engeri gye baali nti they were protectors kiringanga okugamba nti no ogatta omusirikale n'emmundu Bunyoro kitala okulaba Omunyoro enda kulaba kitala ekitala nti hadde oyo Omunyoro akuumi wa wano akuuma wano naye omanyi emyaka gyagenda gyetooloola omuntu akukuuma ayinza okufuukira ekyambika n'afuna amaanyi agatali gage era Abanyoro abo bafuukira ayibambe nabo ekizibu wano nolandika omuka n'emitemwa ntitukuumye ate kubanga ente baazitanga ne ziri omudda wano nga ziri ente z'abantu ne batandika ozirya ndyaka tuwe ku space otulundira ezaffe kakati nga bali bagamba temutuwa we tulundira tugenda kujja ate tubalyewo kigambo kyoba olaba ti wano babateeka kakalu wano ba ayibanga era okukana nga bawadde ekitundu ky'ensi ng'omusingo kati no yesinga eyo kiva mu omusingo gwe baawa ababakuuma bali musingo wali weewuliza kyava okogedde n'ekalaba nga kavaayo oyo nno ye oral history singo gwali musingo omusingo gwe nyigo Buganda gwe yawaayo eri Abanyolo Bunyoro kitala okubakuuma
nebigenda bwe bityo naye Sulumani yabagamba bali nti mujja ku benchmarking mu bajjeno be mutadde wano mumpeerezeeko abamu bajje eri tubawe ne ku skill z'obukulembeze gwe balonda okugenda yali Kintu n'entwalayi kozi Kintu yali mwana wa Bemba apaana yali ng'avudde Bunyoro tebagwa Kintu yava Bunyoro naate Kintu yava Bunyoro atali Munyoro kyewuunye ekyo kyajja kitya kimbalira okubuuza kati obwakabaka twogera ku kino omanyi nina omuntu gwe nawuyanga atabika ebintu ng'atagala twogera ku Kintu ono tetwogera ku oli owa Nambi namuwulira ddira ono ng'amuapulayinga mu twogera ku Kintu ono kabaka yafuuka kabaka anti kaakati bulira tebaawukana waliwo olulimi luyinza okuba lwamusobako n'otamutega Kintu aliwe refined era mwe tuba tusoma mu byafaayo ne bitwasoma mu primary batugamba the first Muganda was Kintu yava mu ggulu n'agwa waliwo okunonoozawo okuteekako sitole enyumira abantu nti kayiikuzi n'ebiddako leeta Nambi okwo kwali kutta kwagala kutta ensonga enkulu eri very political olutalo Oluganda lwerwanira Bunyoro paka abazungu bwe bazze lwava ku nsonga ya Kintu kugenda kuva Bunyoro nga envoyi wa Bunyoro gwe basindise okugenda mu nsi entukuvu afune skills azizze zimaking Bunyoro stronger agenda okutuuka wano ewaayi bambe Musota nga kyakola abantu abasalako mitwe nti abachwezi bamulagidde dini gyasinza y'abachwezi abantu nga beesunga Kintu musa kubanga Kintu agenda okuba eri Bunyoro n'ebitala ayita wano bagenda bakuba n'eŋŋoma ate nga ekyo kitwala na myezi okugenda okutambula okutuuka mu nsi balina ku nsolo ze batambulirako kutambula onufuuto bagenda balwana na nsolo ez'omu nsiko kiimagining time eyo nsiko tewali nguudo bagenda batema kkuwe bagenda kuyita bagende mu nsi entukuvu eri bano ab'e Buganda nga omusajja kyatukola nga abamu abaline ku segererwa Ayibambe bamugamba tuyamba omusajja ono tugirewo mukuuma naye atujuliza mmwe nti ketumugambako tujja mutusaleko emitwe atta abantu buli lukedde nti abachwezi bamulagira atta Baganda ayinza okubayita Abaganda naye tewaliwo bantu bebayita Baganda ekyali kitibwa omuganda ekiseera ekyo waaliwo enkola nti abaami notables ne retinues abebungula kabaka bakwatagana n'abakopi ne balongoosa ensi bulungi bwansi ku lw'obulungi bw'ensi okukyali mu nsi muwawa eyo yennyini Ayibambe kaakati ekigambo omuganda wekyava era e Rwanda kikyaliyo omuganda wakiwulyako waliwo ne baminisita bonna baggalaza office buli muntu yenna no matter what class of economy you are ne balongoosa ebibuga omuganda okolera awamu Obuganda kati Obuganda tumanyi waliwo baita Obuganda okusiba Obuganda bw'enku Obuganda bwa kiki akaganda naye omuganda kitegeeza ebyekwasa awamu enkola yaliwo nti abakopi n'abaami n'abantu bonna bali kulanka enjawulo bakolera wamu olw'obulungi bw'ensi kaakati Kintu bw'amala okudda yazze sebo ng'afunye ne ku maanyi ag'enjawulo Sulumani yamutaddemu Kintu ng'ayize ne tekinologi sebo okuweesa ebitala ebyenjawulo n'okusaanuusa ebyuma ne ttiimu yagenda ne batekinokrats bonna bagenda okubuuza kubanga nga gundi Sulumani yayagala nti abakuuma ebyobugagga by'ekkongo awo babe nga balina ku maanyi ag'omusajja ddala agenda okubikuuma baleme kutwalibwa bakyenyeege Kintu bw'atuuka wano ng'abantu kitaawe manyi oli ava ekintu kitaawe wa Kintu naye batambula naye okujja naye yatuuka wano n'alwala taata wa Kintu yali ani erinnya litamanyiddwa right now sirina ku muntu naye yamuleka wano ku mbuga ya Ayibambe tugenda mukama waffe naye agenda okudda nga n'ekitaawe bamutagatta ku payiro gye batta ng'abantu basa Kintu ku mabbali ono oral history nga tuyamba omusajja nga bakwata Kintu nga bamuwozesa manya gundi Ayibambe Musota nga bamuwozesa nti abantu bose
anti bachwezi bibalagira naffe batulagidde tukejjuleko omutwe Ayibambe yatanga abantu Kabaka Bemba oyo Bemba musota Ayibambe musota era ku mulembe gwe kwe kwava abantu okuviira Namulondo nga bagitunuulidde tebagikuba mabega bati nti kwetunuulizanga okufumu yensonga lwaki paka kati kubanga enfuga ya Ayibambe yembi era n'abalala wano baliwo abagitwala kyobola bamu n'obwakabaka obugabo obwawe baagaana obuzzaawo nti atali waliwo oluli olubeeramu abantu basaddaaka nti omugabo Mukama bw'akola tawanda ku ttaka nga mukopi yawanda Mukama kaddakaawo ate effumu eriye bw'alikwata bw'ati teriyimirira ku ttaka liyimirira mu kigere ky'omu ku kika ky'abantu abo that sadism nti wali humanity kugamba ng'oli ati walinga atuula ku Namulondo kati kintu ebyo bonna bamala okubirawo bati wava kumu ku nnono n'obuwangwa obufuga e Buganda wano kubanga kino gundi Kabaka Sulumani kyava Buganda wano kyaba kintu akiwadde kyakitwale obunyolo kyali nti mubeere nga mulina obwakabaka obutali bulwanire nga mulina n'ennono nga ani addako kyakolebwa dda ensi bwekulaakula negenda mu maaso kuba baatuuka eri nga opulence ebizimbe gundi byazimbye Sulumani mu nsi eyo gy'olaba kati amalungu kakati kintu bwakomawo wano Ayibambe bamaze omukakanya nga bakola constitution era neno nezikyatamba amateeka nti kabaka anti oli yattanga kabaka tayinza kuyiwa mu nsaayi ku nsi ye ogugwo oba ogw'omulala ate kabaka tatunuulira mufu oba tatunula magombe wafiiridde muntu oba we bamuziise kikola kabaka taziika anti kabaka angeri gy'alina absolute power ayinza okunuulira omuntu n'agamba nti kankufuule ng'oli gwe nalabyeko abatakyayinza kumpa buzibu edeki akiwulire nga kiri wala nti waliwo eyazaawo naye nga teyeparticipate nze kumufuula ekyo kubanga Ayibambe ekigamba nti wanyiizizza we mukola kino taddamu nekimufuukira akagenderere nti omuntu alina amaanyi nga ye state manyi kabaka abeera nga state tomukubako kaluba tomubuuza na bingi e Buganda wano ne bagiteekako ne bafugika obwakabaka ekigambo nno ekyo kabaka kyava ku Ayibambe oyo nti kasita bamutta omutwe nga baguggyeko bamuggyako akabaka ne bakawunda ne bakasaako embira nti buli muntu gwe bakakwasa bamulaamiriza nti ojjanga kukkiriranya kutta bantu nga Ayibambe bwe yakola dadadada kati kano kabaako bagamba kabaka ng'ozzaako erinnya lyo bw'okakutte kabaka bw'oyogera erinnya lyo kabaka singa oli mulangira batte okitegeeza gw'olina kabaka nokakuba akava ku Ayibambe kano oba ne kabaka abaddeko nga gw'okakutte kati ozzaako erinnya lyawo kakati kigambo kabaka nakyawo ekyatandikirawo kabaka ne lijja ne liddako akutte akabaka Ayibambe kali okiraba ekintu ekyo kabakooga ng'afuuka kabakooga okufuuka nno naye nno kirina implication oba kiringawo kiwe kiti kubanga ekyo kyaleta ethics mu bakabaka nti akabaka kano kokutte kaga ntojja kutta abantu bakyeyonoonere wano e Buganda akabaka okutte kakujjukize nti ettemu kabaka omwalwamaanyi golina bw'olikozesa ekyatuuka kino kyekivaamu nawe kiyinza okuddukako abantu bayinza okwekyawa ne bakukejjula so nate ekintu ekyo kyennyini nti oli okutte akaba kooli yakola ebikolobero kakujjukize nga nti kempitawo wennyina okukoma ebiddirira nnyinza waliwo ayinza okulera akabaka nga bakakwasa omulala nga bakakwasa omulala ekigambo kabaka kabaka abatte kabaka agundi era mu nsi yonna teri nsi yonna erina kabaka Buganda yokka lwaki ebitabo ebitukuvu biwanika kabaka Sulumani okwo kwali ku translating ate era nsobe ekitegeeza bakola engeri bano gyali balina kabaka wabo kye bamanyi bo ne bafuna nti no engeri gyali kabaka oli king kitegeeza kabaka
translation naye Buganda yokka mu nsi yonna yina kabaka. Kakati Eswatini ensi gye bayita Eswatini si kikyo Eswatini Muswati King Muswati bamuyita king naye bo bamuyita batya mu tradition yaabwe. Eswatini Muswati teri ensi ndala eyina Eswatini. Era boogera Eswatini omanya nti nsi ki boogedde eyo era bagamba kabaka ngoma bagamba Buganda ate Abawarabu balina bagundi baabwe amanya bagalina emiru ekiki emirate emiru yafuga emirate abo balina kabaka mu Luwarabu kabaka waabwe bamuyita bati simanyi nange kabaka bamuyita ate mu Luwarabu Mwarabu wange nawe beerawo oli researcher nga journalism gukufuukira omulimu it must you're supposed to inform the world do research nti king we Buwarabu Saudi Arabia bamuyita batya era ekyo kye bamuyita era kye bamanyi mu nnone yaabwe nsinga baba yogedde ekigambo ekyomanya oyogera ku nsi gundi kati mu nsi yonna Katonda gye yatonda Buganda we wali kabaka era ogenda okuvaawo nga bamaze okukola constitution etali mpandiki ku ndagalo baki kabaka tayiwenga musaayi ku nsi ye era ekyo kyekyagaanisa nekusaba Ssekabaka Muteesa w'Olubereberye okukomolwa okufuuka Omuyisiraamu kubanga Obuyisiraamu bwe bwasooka wano tebamukolako tayiri naye nagamba abaami bo bayinza bakolako tayiri beteeka tebakwata era Muteesa w'Olubereberye ekyamulemesa okukomolwa kitegeeza kyokka kyekyamukugira okufuuka Omusiraamu yafuuka mu buli kimu n'okuyiga n'ebirala naye tayiri yo teyagitwala olwakiri Buganda tayiwa ku musaayi ku nsi ye yadde ogugwe yadde ogw'omulala obwo obuwangwa obutukwatira ddala tubutambuliramu naye kati abaana baffe tubakomola bakyalina bawulidwaliro ndowooza Katonda naffe atusaasirire eyo oba toyinza kuzaala kabaka nga ate bamukekejjula ekira ekintu ekyo so kitegeeza wano oluli olulangira we lwayawukaniramu okufuna abasiraamu n'abagundi okufuna mbuga era nga toyinza kufuuka kabaka nga amaze okukomola mbuga sikitegedde ekyo kyobuuziza anti ngamba omulangira Mbogo yajja Obusiraamu era Mbogo kasita kubanga Mbogo yali brother wa Muteesa kati ng'oyo kitegeeza oluli oluwe temuliva kabaka akikkiriza era emigabo gyagifunye kugiwangaaza na bwegendereza kyobula bakyayimirira olwakiri kyakkiriza nti abange bayiwa omusaayi ku nsi tebalifuuka tebalirya ngoma ate n'abeera ati peace with it kyova olaba awangaddewo era ajja kubeera n'ekitiibwa akikuuma nennamulondo agisaamu ekitiibwa kati naawo ekyo kitiibwa n'okumanya okutuufu era abasajja abo ye yasooka okomolwa Shenuhu Mbogo nedda lwaki bamuyita jjajja w'Obusiraamu kubanga ye yabusomera ddala ate nga mulangira amanyiddwa naye nga abakomolwakomolwawo ddala bangi naate ne bagwenyuka nga bw'omanye ensi ebiddawo tebyenkanankana tayiri ne batojwa kitiibwa tayiri ngezze naye ate ne bagenda beeyingiza mu byabassa wano singa bagenda kubala abajulizi e Buganda wano abaafa abajulizi abasiraamu bakubisibwamu abakristaayo n'abagundi emirundi egisukira ddala butabalika ntalo z'eddiini zaali zitya zaali ku basiraamu n'abakristo zaali mu bya mirundi egi esatu kiwali kyekirala ky'abakristaayo abaprotestanti abasiraamu n'abakatoliki nga buli omu ali ku kiwayi kikye era nga buli omu alina omulangira gw'ayagala ali Namulondo n'abaprotestanti baaliko baaliwo ate be basinza n'amaanyi kyova olaba nti abatuula mu mbiri kati eza Buganda bakristaayo baawangula n'ebiseera eby'amaanyi baali bagajjiwa tugenda Kapere Lugard yabawa emmundu ava e Bungereza emmundu yaboggola wano gwe abataali influence yali ya Mungereza kuba yali afuga wano ate nga obukristaayo buva wali
era be bawangula naye ate abakatoliki baali b'amaanyi naye bawangulwa buwangulwa. Kankubulira amazima singa osoma ebyafaayo bino byanakuwaza ensi eno neeyawulwamu Buganda. Okimanyi ekyo? Famire zaayawulukukamu Abaganda wano nga tebakyali baga Muganda, ddiini ezze ebasuddemu akambayaaya. Era ne basalawo nti ebuddu abakatoliki gye balina okubeera okuleeta emirembe, ebutambala Basiraamu, Kyaggwe ne Kyaddondo Bakristaayo kuba be bawanguzi. Era abawangula baba wa Kyaggwe ne Kyaddondo. Era abantu batambulanga okuva ebuddu kuba baayisiramu kudda ebutambala ate tewali mmotoka ebiseera ebyo ku bigere eddiini nga ebatabukira. Era nga Abaziraamu babataddeko amannya simanyi balumika ttaka engeri gye bateeka omutwe wansi si kyakitiibwa. Kakati nga nabo bawana endini abakomba midaali si kyo yabitiibwa bayitayita amannya beeguddeko entalo. Kagamba ensi Buganda eno neeyawulukukamu ddiini yasooka okukikola. Era daba ekintu kino eŋŋanda zaayawukana nti ng'ow'e Masaka asiramuse mu famire tatuulayo alina kudda Butambala. Nga bw'osiramuka obadde mu Kristo mu Katoliki oli buddu bw'osiramuka dduka genda Butambala ononye ekibanja ewalala ononye banno. Era ekyo kyabeerawo practically singa olabye ensi eno bw'ejja ekyuka gw'oyogera ku nkyukakyuka eziriwo tuli mu kitu wano enkyukakyuka teziremanga kubeerawo. Weebuuze nti enkyukakyuka zizze ojjamu otya mu nkyukakyuka ezo obeere emyaka gy'ogiwangaala ove wano nga toleeseewo obuzibu obusinga ku bwazze natural. So that is a given. Kale ensonga nnyingi nnyo naye lwaliro tukome wano. Bwe tukomawo mukulu Ddiba ono tugenda mukkiriza tumweyongeze. Awo wennyini we tukomye engeri amadiini gye gaayuzaayuzaamu n'engeri gye gaafekitingamu obuwangwa bwaffe tujja kikwata. Tutunuulire n'engeri lwaki Bunyoro etandise Buganda n'ejja oluvannyuma, lwaki ate ku nkomerero Buganda ebadde y'amaanyi ku kingdoms zonna ze tulina wano mu nnyaffe Uganda. Biki ebigifudde eby'amaanyi na biki lwaki ekyadominatinga ne abalala basobola kuba nga biki bye basobola okulabirako okusobola okuzimba Uganda ey'awamu. Si weewaawo ebiwoma biggwa byokya abantu abo bansiibulire. Basseruganda abalungi baga nti emboozi tebankadde emboozi ng'aginyumya ate nyiza ebintu bingi leero. Tunyumizza bino bye tunyumizza kubanga ffe bye tumanyi waliwo ate mwattu ayinza okuba amanyi ate ebyenjawulo ebituufu oba ebikyamu naye alifuna omukisa n'anyumya ebibye. Byenjogedde bino biba bikosezza mu ngeri emu oba endala oba ku byamawanga oba ku bya ddiini oba ebyo ebintu ebyo endala ezirwanyiza mu space eyo teziggwa za Palestina na Isirayiri. Nsaba kisonyiwo banna nange ebinsanga wano nabisanga wano ku nsi banzaala buzaazi gwe n'okola okunoonyereza okwebuziba n'okuwuliriza ebyogerwa n'ebisa ku scale nti bino biyisika mu kamwa kansube ebyenjogedde biyisika mu kamwa era bebisanyusizza Omukama tumwebaze ebinyiza munaye tusonyiwa tusabye knowledge gy'olina ennungi togisirikira. Waliwo ab'omulembe guno abatagirina abeetaaga ogimanya era bufunanga omukisa mu media spaces engunjufu ezitali zaabawemuzi osabanga oba ofunanga omukisa n'osembereza abalina kamera zino n'oyogererayo ebigambo ebyo waliwo ge biyinza okuyamba mu ngeri mwattuendala ne zimubbulula neyanziza neyanzeege. Kale tubadde ne mukulu Ddiba ono muyizi ate omusomesa ow'ebyafaayo ate era musomesa ate era musawo n'ebintu ebirala bingi nnyo naye mu space eno ey'ebyafaayo ate olya ddala nga ekintu ddala nga akikwatira ddala mu nkwata ennungi bwe tunafunanga akaseera olw'ensonga nti ebintu bingi kati binyuma etumanyi Kabaka yavudde ku ki biki bivudde ku ki n'ebintu ebirala naye bino bw'oba gwe tokyagadde kiwuliriza waakiri kiwereze munno anaakyetaaga. Nze Sesanga Batede Great kula Extra Digest mugoba nsonga nakoze ne Papa Dan